tukanyiza bwe tuti ekisooka petitions ziri bbiri eyaba Kawala 2 ne Nabweru South ziri bbiri kubanga gye basavinga ebipapula ze bayita restoration orders list nga tulina okumala okuzikkanyaako abantu bameka be baawa empapula mulimu abasayininga ku petition naye mulimu abatasayininga ne twagala bonna bafune omukisa okuwulirwa ne tukkaanya nti tuddeyo ku ground tufune list y'abo abataateekako mikono nga tukwataganye n'abeero si ba chairperson bammwe nga batuyambako ku mulimo guno olunaku olw'enkya olw'omukaaga ne ku Sunday tubenga omulimo tugumaliriza ne ttiimu yaffe ey'abalooya n'abeerosi abakulembeze bammwe by Monday tubenga amannya gonna tugamazeeyo mu Nabweru South ne Kawala bonna buli gwe baawa ekipapula buli gwe baawa ekipapula erinnya lye libeewewo ataafuna kipapula kubanga bo balina rekodi eno kino kye kibaddako okukola gano amannya agaliyo abasayininze ku petition balina lisiti eyaabwe bwe bajjanga bagaba ekipapula buli omu nga banootinga nti eno nnyumba bweti neeno bweti ne bweti kaakati nabo bagenda kuddayo mu petition zizina ebbiri balabe amannya ago ge twabawadde mu petition zaffe bakross checking n'ebyabwe bye balina balabe oba bimakinga n'amannya gonna ge tugenda obbaleetera ku Monday baga checking mu listi yaabwe oba ddala babawa notice oba tebabawa ekyo bajja kutuwa listi esembayo ku Tuesday amannya gonna ge bakakasa nti babawa ekipapula okusinziira ku ba petition be tulina n'agaabwe ge balina abawaayo ekipapula batuwe listi olukalala olusembayo olulaga nti bano be baawa ekipapula bano be ba petitioners kati okutandika ku Lwokusatu bakkirire ku ground akakiiko kano kakulemberwa Dr. Jerome Sebadduka kaliko ne director wa Ligo mukyala Sara Nayigaga then n'omulala akulira lead agency akulira agency ng'eyaffe ya KCCA omumwami omulala n'abalala mujja kubalaba kaakati bajja kutandika okukkirira ku ground ku Lwokusatu era nga tukanyiza bajja kusooka Kawala ewa Mwami Serwaniko batukire ku office ya Mwami Serwaniko batambule enju ku nju nga balaba gwe bakuwa ekipapula nti ye nekyekiddako ebirala bye tunaba tukanyizaako bye babuuza ku ground exercise eyo bwenaggwe Kawala bagende Nabweru South nayo bajje nju ku nju buli omu bajja ku oyo ali ku listi nga bajja bano nayo boogera kino ne kino ne kino era nga abeero si mukyala Nankya ne ttiimu yammwe nga mwe mbakulembeddemu kaakati ebyo webiggwa bwe binaggwa exercise eyo nga bamaze okujja ku ground then ate tuddemu tutuule tukanye hearing eri fomu oba okuwulirwa kwennyini ng'omusango bwe guwulirwa wawe tunaatuula bantu tugambe nti kubanga tugambye tujja kulaba oba kyalo ku kyalo kifo ki we tunaatuula we banaawulirizibwa era byalo ki ebigenda okujja ku nnaku ki ebyo byonna tubikkaanyeeko ejja okubeera phase 2 naye nga phase esooka yeno nga bwe mbalambuludde etandika olunaku ekyanga tukuŋŋaanya amannya gonna okutuuka ku Monday tugaleete ku Lwokubiri batuwe lisiti yonna ku Lwokusatu bakkirire ku ground eyo exercise tetumanyi bbanga lyeneemala eyinza okumala weeks 2 oba weeks 3 oba mwezi bbanga lyonna lyeneemala bajja kuba batutegeeza nti katutuuse wano of course naffe tujja kuba ku ground nga tulinamu naffe tugenda kubanga balooya babeerawo ne bano abakulembeze nga mubalabye nga naffe tubeerawo sooke tutambule ng'exercise weenetambula then oluvannyuma tulyoke tukomewo wano tutuule tukaanye ku nteekateeka wawe banaatuula abantu abangi we banaasobola okujja aba buli kyalo bawulirwe ensonga zaabwe then tulyoke tufune ekiramu okuvaawo naye buli omu akwate ddeeti kwe yajjira muwulidde executive director kyayogedde ekyo kikulu nnyo
abajja nga nema tenajja mu ngeteka terinabeerawo erya nema lyatandika 95 mukwate ebiwandiiko byammwe wajja ddi na buli kimu. Mulimu abali mu kolide ey'okusasulwa ebiwandiiko byaffe bibeere nga biri kiriya abali mu Lubigi ddala. Mulimu abantu abalina endagaano zammwe mubeere nazo butiribiri, oba waliyo abalina ebyapa mubeere nabyo. Buli omu abeere n'ebiwandiiko bye, buli omu ekiwandiiko ke kaseera kye wakukulira okutaasa, ke kaseera ekiwandiiko okutaasa olwaleero. Abadde takirina nga wakitwala mu kyalo kiriro kikime, olina wakyewolerako ensimbi gendayo kijjeyo, ke kaseera buli omu akawandiiko ke okumweyimirira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga bakuteekako sita ebisigadde kasatimu ejja ku gurawundi, tugenda kubikolako ne bakyapasoni ku byalo ku kitundu. Abenasana wemuli kati ebyammwe muwulirize, ebyammwe bwe bawa notisi ekizibu ekimu abamu temwakola petition. Abakola petition muzituwe muzireete. Abenasana buli omu abakola petition muzireete. Bw'oba tewakola petition, process eba yeeyongeddeyo. Tusobola kutaasiriza mu kakiiko ka Parliament akakosasa akaani akaseggona gye tuyinza okutaasiriza, kubanga kati gwe bakumenye tewakola petition, tulina okulaba oyo omusango balina okulaba anaasasulwa atya, oba ekyo kirala oba tokyasobola kutaasibwa wano. Tutegeeraganye, otaasibwa mu Parliament bweneerema otaasibwa mu kooti. Naye wano kati wano tuli kutaasa abatannakola ki, abatannabenyebwa. Tugenda kola verification exercise okulaba abantu abaweebwa notice bali bameka era aba petition nga bali bameka. Bano nabo listi yabwe gye balina gye basavinga notices restoration orders. So tuharmonizing lists nga tumaliriza by Monday tugenda kukola ekyo. Amannya agabo abafuna restoration order nga tebaliiko ku listi tubagatteko. Abasayininze oba nga tebaba restoration order tulabe nabo ekyo bakolera. Final list tugifune ku Tuesday nga nema yegikoze etulaga abantu be bawa list ne baba makingira n'amayumba gaabwe. Tufune finalist ku Tuesday abantu abafuna restoration orders ne baba makingira ne X ku mayumba gaabwe bonna tufune olukalala. Kati okutandika ku Lwokusatu tribunal neteekebwawo ekulirwa Dr. Jerome Sebadduka ekirire ku ground ekwatagane n'abeerosi batandike kutambula nju ku nju nga buli omu bafuna ebiwandiiko bye buli omu ekimukwatako na buli kimu. Then oluvannyuma bwe banamala exercise eyinza okutwala weeks 2 oba omwezi bweneggwa, then tulyoke tutandike formal hearing okulira nga bwe bawulira omusango. Tujja kufunayo ekifo we tugenda okutuula, tribunal etuule, buli omu alaga obujulizi bwe, alina endagaano yagijjeyo, alina ekyapa kyakijjeyo, alina ebimukwatako byonna yajja atya, buli omu alage nti nyinawo n'ebijja byange wano buli kino. Mulimu abalina n'okusasulwa abali mu kolide eya Lubigi nga bateekeddwa okusasulwa naye nga tebaba compensatinga. Abo bonna bajjayo obujulizi bwabwe. Eyo phase yejja okuddako nga tumaze verification exercise. So bwe binaggwa oluvannyuma then tufune ekisembayo ekyenkomeredde ku nsonga eno. Omanyi okusula nga yalaza kubye nozuukuka 12 n'osindika abaana bo ku ssomero n'osigala nga weebaseemu kuba otandika okusinziira okunoonya ssente ssaawa nga 4 ez'emisana. Oba okyali awo ogenda okulaba esikaveeti ejjako amabaati wowe. Maama jjukira abaana bali ku ssomero naye gwe omanyi sineemeeyo. Eyogeyeena kuba oba tolina mutima nga muzira okutukirawo. Eyogeyeena omanyi okubanga bulaza okimanyi wava ku by'okusasula otulo. N'abaana bali ku ssomero bamanyi bakomawo waka obaddewo emyaka 4 n'okomawo. Abaana bakomawo ku ssomero bati ng'ate balaba sikulapu. Mataffaali ku mataffaali oli omu okyebase ogenda owulira esikaveeti egajjako bweti naye gwe omanyi kye kitegeeza
dadi mwana kana akazannyo kulimba kubi abakusomeramu bakusomeramu bubi bakutomeza ebyaddala bwenkanya waliwo etteeka gobadde kyebiwaniko gyebiri emitwetwe nandibadde wano maama ebiwaniko gyebiri gwe silabasi naziwandiika dda eyanguza weeziri maama n'omubbi akubba akoze eki otidde naye nze sitidde bwe bulamu bwange nema banaye this government of our daddy era obadde okimanyi waitwadde mu kuserebulatinga byonna ebintu byo nekatera nga woobiraba mwana gobe enzikiza twagala ttaala mama awe delete darkness bring lightness. Eat darkness, bring lightness. Mama, if you don't go to school, for I have my agreements, you don't know. Hey.